Inside Story Uganda, real source of political updates. Kitalo wabonire mbaletedde gana magandulira nze nagakoze ate gagandula gaddawa tubeera mu mwezi gwa November kati enkungana zaffe ezamuhoozi affe ekintu ebbango twaliwanise si bya tisha enkuba egenda bakuba enkuba bwetukwatako nga mukola mutya ate ina akasawo kayo kano muterekamu ekyo nokiteekamu nokisonsekamu ani designer wamwe designer kakati ffe ate nga mwataddemu papo tutaddemu sukuti tuteekamu akajanja tuteekamu buli kintu kyonna kubanga buli kintu bwe kijja kati kano nkazingazinga mu nsawo n'entambula nako katulaba essuuti sente eno zigenda ggwa sente adda naye mwanange ensesenseko bw'obanga oyagala okufa obubi tokunamira Katonda tokunamira ggulu abasirikale abapoliisi bafuddeko CPS ne bajja ewange nga baagala mbunkole statement bye nayogedde mu lumbe naye mmwe nze statement njikola wa magambo si bano bawololwe balabika nti waliwo ekikolebwa buli okebukube me what I said is simple. What did you say? The president does not believe in political assassinations because tukirabye nti abanupu bawamba emikolo gy'okuziika ne baidde ekyo ne bakiteeka ku NRM. I stood up ne mbabuulira ne mbagamba tetugenda kukkiriza nkola ya kututta omwomu abanyarwanda bakikolanga mu neekongolera kiramutwaye empologoma zaabali mu neekongolera nga beesenda bwesezi we cannot allow this because ono minisita yabadde wa muhoozi ono omwana olwazze wa muhoozi ne bamukuba amasasi kitegeeza abamuhoozi bwe tunakkiriza eno issue embeera n'ebeera etyo kiramutwaye nababuulidde nebaga nti abaana bamukazi kakati abapoliisi ne babagamba muyitaani bakayodde oluyoola bagambye abasirikale bage nti mukaleke bambi babatumye katumi mbwa bakituma butumi mirundi omuyita ku polisi ku CPS ng'omuyita ng'ayitaani oba yakulya CPS ababuzaabuza nfa yaabwe I can repeat it 100 times. Let me reduce it. If I'm facilitated, I can produce the killers of that boy in 70 days. I will reduce 14 days. But I cannot use the police. You have failed. Lie like an envelope. The police should lie like an envelope. Police let me tell you, Mukamba Police. President Museveni nabagamba nti waliwo omukulu w'essomero yalina abaana be nga balalu naye nga bafunyisa abawala embuto ng'abawala bagoba bakutte bukwasi nti nedda abazadde basalawo to relocate their children essomero ne likala Mbabazi yatukuba naye nagenda ekawempe nga Mbabazi tebannamugoba nenkola statement ti emmese bweruma ebigere by'obwana abaana abateewaka taata wabwaga nti bwalidde empuuta ne butanaaba naye emmese ekaseerume ekkanzu ya nannyinimu bagigulira Dyson nembaga waliwo bagenda okugulira Dyson Mbabazi yafuluma Mbabazi yakuba buli muntu yenna naye nga Museveni tamunyaga tannaluma ne ekkanzu ya nannyinimu eryeji agijjayo omukozeko oba ku mpaka nti emmese yagirumye aleeta Dyson nembagamba ekyokubiri tiwaliwo kabaka bamugamba nga nti empologoma eridde abantu eridde ennyabo lwe yali annyina teyalinda nabambo wayamulira mu kkubo Museveni kasaba akutte ku mwana we yayise omusajja mumulowooza byakuzanya nabagambye ti Museveni yayise omusajja for 8 hours n'amukubira obutambi a catalogue of CDs aleeta kana ate buli agenda okubira abali mu parliament mugenda kulaba banaye mwekapike omanyi omukazi bwe yeekanga atadda mu nsonga omuzungu yaggula bootu
omuzungu kasati agula buutu omukazi bwe yeekanga adda mu nsonga kati abakitutu abagundi bali mu nsonga batya bwokubamu bodaboda nekuba omukazi ekigwadda mu nsonga omukazi bw'atya adda mu nsonga ne bwaba mukadde gondi jini zitani zikola liva I'm telling you ekyo wakola atya okunoonyereza okwo Tamale? Yes, hamwe researcher nakasabwe kiri kuba gwe mukazi bwotye nnyo mwe mwina simplistic mind nakachwanga weekanze oddayo ku livansi omukazi bwe yeekanga addayo ku livansi omuzungu bwe yeekanga apama okakasa fe abasajja nga twekanze hajjajeya mutaka jaddukira tulaba ayinza okuba nga owa bebi ogamba bebi yakwaziseeko kakati nze nabagambye mu Uganda mwine ekintu kiri kimu simplistic approach to issues. There are two issues in Uganda. Simplistic approach to issues. Two, to group psychology. The Westerners believe in marriage. Why? Tebaina maloko tikine ensonga. Others are very arrogant. Kamba webyo kulabira ko bisatu. Nabagamba nti baleeta banna Kenya Kamara Nyangusa n'abalala ne babawa billions bakube muhosi bamufule comedian. I intercepted the plot as usual miso. President akatambi n'akakwata n'ayita omusajja n'amugamba go and apologize to muhosi. Nabadde ndaba ku byuma byange mwenda byayita amajini because it is unbelievable. Mwenda yakola research ne bamugamba nti ekyuma ekyo kyabalasha kirotating at 20,000 the Russian satellite Putin yamanyi. Mwenda naga nti the lowest price yenda bichigula millions of dollars 16 mu 7 times akigula omusajja akozesa amajini. Yes, mwenda yakola scientifically nti ekyuma abalasha bakiyina chakuba America kibaketta n'ekigula $16 million Museveni cannot buy it. Musajja yambisa majini nena yabye meeting Professor Ampulira. I don't know why the professor likes me. Professor yabaga nti omusajja omukwate $10 billion musimutera ku account. Sali musali nabaga mukwate $10 billion musimutera ku account. Ono musajja wa finance bwe yavuye wasali yalaka walala. Kana kaino mutwe ne kagamba we must say I don't trust that man. He must call his family and gwe ngankuina kapa hand nakalete joko nka ben nkamala kubanze mbamba labo omusajja yagambye namugamba ate era psychology china psychology kugamba if you want to be a new person die boba yakalo kubera omuntu omupya die mubifuzi tuyita invention. Musajja yabagambye nafudde nenkomawo ku nsi byenziza nabyo kati bannange let us have a new start. Musajja nagamba I'm looking for Muhoozi naye simu ye tagikwata agiwa ba juniors. Do you believe that Muhoozi is happy? Simplistic approach to issues. If Museveni wanted to reconcile Muhoozi and you are relatives, close relatives, yali bayise mwembi naye Museveni okuga nti genda okole apology ne Muhoozi kitegeeza aganyi. Era fe Abaganda batugamba nti omusajja yali agala okuwasa nga muwala we tayagala afumbirwe Ezekiel yali amuwasa yagamba bw'oba yagala okuwasa muwala wange kwata embazzi oteme ku lwazi ogikomyewo nga tebongose. Ezekiel gikwata yaleeta ndala Museveni call the two relatives in a meeting and reconcile. Why did Museveni tell you to go and reconcile with Muhoozi? Why should Muhoozi get from reconciling from you nga gomazo mukolache wabadde singa sayambye Muhoozi to expose bali badde billions bamufule comedian their relative
kati kitegeeza tibwoba olowooza nti muhoozi agenda kusonyiwa. You are using simplistic methods. Ne bwaba mukazi naye nakakiwanyirira ayambala bulungi nnyo kakati kwe kankoboolere ne bwaba mukazi nga wamukubye obanga muyombye osooka mutumira mulamu we nga agenda amukakkanye gwe togendayo ate bwojjanga ewanga ayina eddogoti omanye eddogo n'eddogoti byawukanira kati nze ayina eddogoti gwe kyokola ogamba mukazi wange talya maluma era bamutwalira ennyama naye ng'omikisinzeemu eddogoti zirimuvu kasaagiri akomawo bukomiddi naye gwe togenda you don't appear gwe omulindira eno mu why kisenge do men kneel before women nga babawo empeta nga wano baproposinga why to humble themselves. Why? okubalaga nti tuli bakkakkamu tosobola kuzaala ng'omukazi takozaki naye ate emigo we are humbling himself before you. Mutabani wanajja n'afuka akuba muwala we emigo egimutoka nti we have a simplistic approach to issues. You hired a group of people with billions to malign Muhoozi, to portray him as a comedian. The president calls you nakugamba nobikkiriza. Why didn't the president call the two of you? Kitegeeza sikyayagala yali bayisemu embi wakuloza relatives kakati ye Muhoozi afunye upper hand ku yo. You have admitted nti gundizizo. You have admitted nti wabasanga. You have accepted to apologize. Tukiza baloya bakuyita implicating. You are implicating yourself further. Kati why should Muhoozi meet you? Kwa Muhoozi sabagala yaba exposing nze wakitaawe kati ekyo kitukita abaama baati bananga babbi amabaati mugakomyewo ne mugakomyawo ba detectives ne bagakola ki ne bagabala abamu baali batutteyo leesi onaddira ki akatali kabbe amagumba oli osula mu mulyango ne gwe noddira ekiyumba. That's why I told you nti in politics humbleness is a very important principle. Monitor obufulubende bwa monitor bwaga smiling minister in the dock teyazeeyo. Did she smile? Buno bagula obwa monitor nandu to smiling minister. No, humble the minister. People want you to be humble. When you are placed between a hard place and a rock, shrink, reduce your size. When people are begging for your political blood, humble yourself. Okusmilinga kibi. Tobeera arrogant. Teri musajja gwe bakwatana mukazi wa munne mu nnyumba n'akuba ngumi. Musajja munnange. Abakazi baleeta abasajja mu nju. Era nakugamba nti bw'oba mubbi ne bakwate mu nnyumba y'omusajja ng'obba. Gwe dekakwata TV ku kyetikka yambulamu empale ogambe nti nze mbadde mwenzi kubanga buli omu bamubbako. Yasoyogera nti omukazi yeyandeese mulumirize kala amaaso naye ng'obadde ozze kubba nze siri mubbi nze ndi mwenzo mukazi we yeyandeese nakacwa ako kakodyo nno webakwatira mu era abakazi bagamba bannange ennaku zino abasajja mubuzaga temukyayina maanyi mugende mubakojja. Abakazi basokokula abakazi balwanirira omwenzi wekeera ku makyogambe nti oyo omusajja mwenzi ku kyalo kubwa kyamaani wa abakazi batulate balina abasajja naye bafunyeeyo n'oyo libido. Kakati once you are caught ng'oli mu nyumba y'omuntu ng'oli mubbi ayambulamu empale ozikweke mu ntebe ogaye nti bannange omubbi ejjali bwerere ndi musezi nakime mulambo nze nazze ku bwenzi omukazi yandeese nankweka kiteeke ku mukazi ajja kubona nange gubbita kyetuusiza nako. Kakati simplistic minds. Let me tell you, I was in Jinja on Saturday. Omusajja mukulu yakolagana ne munne ne bazimba churches ebikumi ebi ne bakwata mutabani waabwe ne bamutwala wa Museveni nga bamuyita mwana waabwe n'akola Sima Universal Church. Churches zonna zitunza azimazeewo
The president directed Dakadama and Babalanda. Umusajja abawa sente. I looked at the man. The old man is looking for one thing. Watch them way chachinya. As this is just leaders. Guzi. Nina abana baba ligula. Uliwa children also. Na baba ligula. Nalibyo omusajja. Naga nti bannange I accepted. I admitted. Omusajja yagambye professor. Professor namufukamidde ne musabira emyaka 10. Sinza kwogera 10. Why? Bukenya yaga nti Museveni bamuwe emyaka 10. Teyamugoba. Bukenya yali alimba flattering. Ndio mwana akabira matanti bamuwe ekidomola. Oba Museveni wa mululu nnyo mumuwe emyaka 10. Bukenya tebamugoba. Museveni yategeera nti ono alimba hakuna ma. Amujereka bujerezi. Omutaka Museveni afuga emyaka 10 ayine emeka mfudu. Bukenya yali avuma Museveni. Museveni namukwata namufulumya. Museveni amanye ebivumo. Mbo Museveni afuga emyaka 10 nga wa myaka emeka. Omuyita muso w'emyaka 6. Yali kuba yategere bitwita flattering biwano. Kwaire kirira, kwaire kamuli. Kwaire kigwe kabalonda bulonzi amabati gangegenda nago go akate singabuli mukazi oyo akwana na kiyombekedde amabati akatwala tewali sanze koza nyumba ngachanga ngajitoka nti leta amabati omukazi yali genti leta amabati tuongere gano naye akuwagana akaliko tawe abatamanyi bikinibwa bakuita okulya mmere nti kona aba mungalo bakutereddeko kakati omusajja oyo aisana old man who invited me in Jinja. Ebifani we bidine Museveni. The old man yazimba ne police station. Ne omwana bye church azimazewo. Universe. Ata kolanga kibwetere. Ne yakwata baba bebusoga abawa sente billions. Museveni directed oyo mukazi ayamba omusajja mukulu. Atasitase. Omusajja yakabye salidi na mere wowe. Ne mulinzi gwe. Tukwe kitawe yakola chachezo semanye ne vasani akolera the man is operating like bwechetere gwe bomutaliza million 5 mugenda kwabukana gwe arrest the idiot investigate the idiot nakadama Museveni yamugamba omufuka alemeddeko nakadama bwe nabo bifusaga bawa sente atunda takali ya charge simplistic way waliwo omuvubuka taata we yafira mu accident batika samogere motoka bamuyitanga Luwemba yali reporter wange nze kyenda kola nga ne muwanga recording nandizira na recording byonna ne muwa amanda mwana oyo yafa Luwemba kakati abaana be mbatwana nga baana bange ne waliwo omuyindi namukubidde simu mu Pakistan you see these Indians they are fair to understand. Why did I mean expel Indians? Bali bajoza abantu. Abayindi be balete envunza batunde ebikwaso. Abayindi bayo kyamayumba g'Abaganda. Baba wama endebe batunde emwanyi. They were tricksters. Kakati the same Indians are coming back. Abayindi abayina amagezi nga bamukwano bagobona mu Pakistan. This Pakistani man I rang him. Nemuga I don't want to kill your business. Naye motoka buboze jisalinga mu banka ozita za haya siza kutunda azita haya the Pakistan. Two agamba but this is a government scheme invokes big names in the government. Well, how can a government project be handled by a Pakistani? Kakati emotoka ezo omusajja bamuguzizza emotoka omusajja oyo mu Pakistan yagambye mbwe simu ye bagibulokinze naye bwe bamaze okutunda emotoka nejjawo ekitegeeza mu Pakistan ye mubbi. When they are selling this vehicle they block his telephone number kubanga abagula emotoka kakati ono omusajja bamugambye oyo omuvubuka bamukuteeka liisizo nayagala okweyambisa erinnya lyange. My children cannot be thieves. Bakimanyi Junior Mulalu akola effujjo lyonna muto. Hey, obali kubakadde ate ejambi abajiwagala kukundi kujinja pya hawagale haja kukakana bijja muka awasa amatire. Ogambe oyo bamukwatidde jinja
omuvuka bamukwatidde kaliisiro n'abaga nti mutaani wa Mirundi nenkubira Osi ne muga nti mutaani wange naye yakoze eki gwe nkugambye nti omwana w'oli omusajja yafa kakati n'agamba nti emmotoka nagipangisiza oli n'agitunda nembaga nti na tekinologi azuula omusajja oyo waali ono mukube mukomera give my number mumpe bwe bategedde nti tekinologi muyina omusajja n'avaayo nebabakawata bombi but this Pakistan is using them. Is a network. He invokes big names. Do you believe nti omusajja ono yaguze emmotoka ye $2,000,000 ng'amanyi nti abagiina be batuufu byonna babiina gwe n'ojjako essimu yo gwe mu Pakistan gwe you the Pakistan n'agamba mbu simanye essimu yange babadde bagibulookinze. What did you do? Nti do you believe nti omusajja ono yakutte $2,000,000 n'agula emmotoka zijja kumufa? You Pakistan, why are you here? What do you do? What did you? We're in a business chiri mugundi. I can destroy your company in one day. Ochitekera chenkugamba. These people think that Muhozi can talk to them to save them in their shame. Simplicity. Can you help me to talk to Mirundi? Yes. Mirundi, whenever Mirundi sees my face, he sees a devil. Yes, you killed my daughter in Salubatiku. No mulongo mune mutwala. You gave him poison 5 times. Now when you're in Nairobi, maybe you waff. You had the thugs to kill me. I was served by the Museveni sister. Ye deploying amaje. Yes. Ngamba kolagana na mwe kolagana. Twino kutola. Family zombi buli musiru. Say, aina recording is an organic case. Yes, nabayamba. Bachata abantu. Atuwanute masaka fika salama yali echariyo. Bachata abantu mu bikajo bya meta organic trade najikuba. Akaseje ne bakakwata kamulani. Baka fininga $1,500,000 ne bakasibe Pakistan emyaka 7. Muchale babakazi bafira marwariro. I served you. Kakati kana buli bubiri obusigadde buna kana kalemedde mu mupiira. Bajoka kuba. Lwakuba bana Uganda bako omupira. Kati okirabi mbagamba. Your problem is simplistic approach to issues. Those who had hired the Kamalas, Kamala namugulako kambabulire, Kamala namugulako eyo recording ku $5,000,000 eza Uganda. Tozanyisa miso. Kamala. I bought that tape from Kamala's agents at 50 million. Sisabanga na Muhozi. Baje ni baba kwata. And you admit? Naba mabati ne admitting? Museveni yabatega ni mugwayo. Nizinza kantamba bati tukazizayo. Sinza gazayo. Kubanga sinze nagegabira. Nayitawa. Blame the other one. Na yabatega ni bagwayo. No yaguddeyo. He's looking for Muhozi, but Muhozi is reluctant to pick him. Muhozi ina kyabagalamu. Kakati ono mu Pakistan alowooza nti ajja kubba abantu. Toyinza kudya million. Motoka goji ina. You have the vehicle. The two who sold your vehicle. Baba kutte mukomera. Why do you believe? Kubaka tumechi bagenda okola. Bagenda kuga nti bagende mu court baba we bail. Efuke civil. Negwe you the Pakistan, you are hearing me. Because he told me, Mirundi, I know you. I hear you. I wanted to help you. You are creating trouble. Your predecessors, your ancestors, the Indians did here that brought into power. Never government Mugenda. Nobody protested. Even the custodian body today. Hitira. Omusajja yatundanga bifaananyi bya mu Yudaya. Hitira yataba Yudaya n'abamalawo. Nenga bajamani basanyuka. They started by hunting down the communists. I wasn't a communist. They started hunting down Protestants. I wasn't a Protestant. But even the Catholics were hunted down. That was Hitler. Yes, ekintu bwe kijja fa Abaganda tukugamba ti akagga akakuba mujjawo bwokalaba okakola ki okakasuka okakweka kubanga nawe kitegeeza omwami mukubi obugole n'obuganzi byanjawulo ebipya obugole
tewali mugole adiba tebole kidibanga kipya kujja ku kabotongo nti bamugobe kati covid yebwa jaba mukemerawo naye tewali mukazi bupya adiba ekidiba kabotongo kakati kwogena nodira obugole bano batujogo batunya ku mutwe. We don't have a kingdom, we monarchy. If you are married to a president's daughter, you are not married to God's daughters. God's daughters are two, the sun and the moon. Are you married to? We have a new political dispensation. Ntimuhozi has emerged. Politics is perception. When Muhozi goes to Masaka, what to another area, Bobby Wayne Yagut, but never get kujawo. People approach me. Mutugambire atufule coordinator wa Masaka egindi yonna. Se mu Masaka bwe naba mulabi. Nsabira muwala wange ono ala disiwera kai. Yakubampuga na mujawo. Nolo kubampuga yakubampuga de gundi. Mpuga tayinza kudda mpuga kasala bumuwala ojadduka buddusi ate mpuga ekibina ekisi. Bobby Wayne singa yalondo omusajja ono omugisu. Ne waliwo university bagiyita Mengulo University. Mulimu professor asomesa obufere. Temugamba nti Mengo amugenda ne mudde ebintu byange nembifuula bagiyita Mengulo University. Mulimu professor asomesa obufere. Kazi era kati yekukumye bwati yekukumye kubanga chifu justice bwe yagenda waliwo yamulagira kati yekukumye bwati yekukumye kino kimulemeyo okubala kati yekukumye era akomyewo mu bukedde professor mu Mengulo University obufere era mu bukedde akomyewo akanga bale kasomula banga akanga badde nga mutaka nakanga bala bwati nakanga kamususu abaza wakitalo nyu kastebo ne kamulito kastebo akagwako kano kakayira akawimula abalongo kakati nkugamba nti mafia temujimanyi today's bloggers are yesterday's reporters causing change. The Americans, the Chinese, the Russians are no longer investing in land forces. No, they are fighting over the airspace. The Third World War will occur. Whoever occupies airspace, lands on the moon, lands on where, is going to control. Bamubanga biyenje, babala bangachi. Kakati today's many people are the bloggers. But bloggers, bafuse bamutawana nyo why? If Ugandans in the diaspora are going to vote, bagenda kusinzira ku New Vision. The bloggers. This is why bakwata billions by international bloggers. Bamukozi bamufule comedian ngakana kali kanzenyirako. The future of political battles are in the bloggers. But the problem with the bloggers tebasomye. No. Bwoba ovuga motoka eya manual oba eri automatic, you must ekita chuko kimanyi. Bwoba ovuga motoka eri manual oba ngovuga motoka eri automatic. Bwo busaini bwo kungudo tebukola ki? Tebuchuka. If today's bloggers are yesterday's reporters, they must observe principles of the media. You must be fair, you must be objective. Nemo mumulowoza kakati abali decent, you are going to see a lot of murders. I'm telling you. Why? Tuyina kye tuyita preemptive murders. Tuyina kyogenda okwogera kankwasi. Tuyina kye tuyita ordinary murders eza bulijjo. Omuntu asse munne obali omukazi obali wa ssente. Tuyina kye tuyita mafia oriented murders. Watuyingira mafia tefuluma. Nina omusajja gwendaba. Mukazi we yatula naye n'amugamba naye lwakito bivaamu ebyokutta abantu ebyoganize yamugamba sinza kuvaamu n'agenda abuulira banne omukazi yafa bagamba yavudde ku kikomera waggulu n'agwa. Mafia teviibwamu. Mafia gwe katola abagondi ababasamizi walabe eyakugamba nti nze nakolesa bonga nva wa mama fiina nze nakolesa bonga nva wandi takubulira nsibuko n'abakazi bwe bali abakazi bano abagagga babiri agoba mugerwa
ayize business ze omukazi omugagga tuyinza bameka ono mwanyinaze gundi omukyalo oyo azaliwa ne banyinaze ne baganda bange naye yajja omuvubuka ebugikwenga musajja bw'amaanyi nnyo ayina essomero lye yagoba embwa neddayo maama fiina abakyusanga bikooyi why kasita omukazi oyo awasa omutuuka okumumanya ekiyitiridde nga si bya mu mbugo kubanga ate gwamu asooka gwe nakkenenula nafunayo ate abasambi abalala mu liigi tiimu z'omupiira zibuliddwa abazannyi baleetayo omulala kakati abo abakazi abagagga abo liigi premier liigi ba Ronaldo baba bagwamu naye ate nga yakumazeemu kano kawala kange kagamba mbu ndi wambala nnyo nze njagala kumakya mu ttuntu naki ka Spice Diana kasula kagugemye kasoga kenyini simanyi kasoga kaganda ke kannamukwaya naye gwe towulira teyayagala kuki kakati gwe kyokola okwongera amaanyi kunywa njaga onywa ebikwongerako ebirungo kakati ate omusayi nigubeera diluted gwe kimanyi tealukoko aleeta impotent abasajja bedda banywanga walagi olwo naye luyina kuba luwalagi nga totamidde naye ate bwoba otamidde tokomba ku mmere amaanyi omwategekera n'onywa nnyo mu kirabo tokomba ku mmere bwebaka bwebasa olaba omukazi atunda omwenge ng'akuwa nnyo omwenge bwakwongera aba ayina gyagenda okusula omukazi atunda omwenge tasula namugulidde mwenge ojja muwolezera bye mwanywedde eggulu aleeta mupya lasita kitegedde tusigaze dakiika 8 bano ba bloggers bajja kuddukana byama abayina ebyama temujja bagenda batta. You are going to see a lot of money. Anti bayingirayo era kyemba gamba timwe mwagala ogende wa mukozi mu mwetondere naye omukazi nankabirwa gwe mwawa 5 billion bekadaga beya nakozi ono kano kasijja kano kenyo kana kali mu sports akajiremeddemu nono gundi ono yeyitangani namba 3 batula emunyonyo kumacha basula ntebe. I have all the video recordings. Tumwebaze nankabirwa oyo gundi ogwanga n'oyo gundi oyo muganda gwe bagoba. Nagamba gundi nagamba omwana wa Nadduli ne muganti gwe nabaga nti President Museveni ayita omwana wa Nadduli n'Nadduli amubuli abamuvuma naye nga badidde gundi yange platform yange Tamale Mirundi office ko bamuvumira ne muyita kuba Nadduli muyita mutabani wange era Nadduli yangamba nti mwanange sikwagaza lususuto mama wange wankima omwana ne muyita kati bwe bategeera nti nza mwaji wenge ti Museveni ayite omwana wa Nadduli ayogere naye ne bategeera nti agenda boogera bamukuba boda afe kyeyego mulaba temukimanyi we are talking about the Russian relationship kyeyagenda n'asoma ne Medvedev yali vice president wa Putin basomera ku continent nya nenga diguli yisasula masters milioni ya $1 kyobola kye yagenda n'asoma nga kye yagenda okubeera advisor wa Russian gundi investments in Uganda. The day the Russian delegation came to Uganda, Che was arrested. I knew it. Era mwina wa Che yajanga ne muwa sente. Ne kabasoyo ne mugamba nga tuli mu State House. Omukazi oyo muyambe. Yaba wanga sente. Nze nali muntu mulungi nnyo kuba namanyanga webiri. Era the Russian Che kasaba mu tabamutira Chinese bano bade Katonda atuyambye. Bakubye ku mutabani wa Museveni. Omusajja yagambye nti Museveni talina ekiri ku nsi kyatanvumye musawa munano wedde akuba katambi ku katambi has a Catholic of Gund. We are looking for Muhozi Jabbalam. Talk to me, he's a spokesperson. I'm the spokesperson of Muhozi. Musajja Balaba mumule layiro katusika z'obusajja bubiri waliwo kana kalimidde misinde nakana kanyinyo omutwe akwala lekinyanya mitwe ojja ko program zange ngozijja kuti I'm a fighter nina bibiri ate ne knowledge violent agent man namanya bwe kijjo okuggwerawo
kakati mmwe ba bloggers bagenda kubatta. Why? You are mercenaries. Oyo mwana tebamutita katambi ayina akatambi ate akabye nnyo akanuka ke yavuma abanyankole musinika amanyo mukola mutya. Why? Wono yabadde abawa ssente timuvuma abanyankole kubanga yabadde akugamba we are hated, we are doing what we are doing nga bakola Museveni reverse psychology. Aba abaana babakozesa no one aduli bamukozesa ne bamutta. No omwana atomeddwa boda era kyovola bantu ono director wa side y'omupya magambo mutabani wa Lwabudongo muzukulu Lwabudongo yakuliranga ekibinja yali amekamanda wa Kabalega magambo wa side Lwabudongo oyo wa side muganda wange muzukulu wa Lwabudongo Lwabudongo yali amekamanda w'eggye lya Kabalega. Museveni talina muntu wa mulimu nga tamumanyi. Nze kojja wange yali mu kabiina akaba w'eggye akalimu gundi ono ya Bakali ke kalimu kibazo ke kalimu ne kojja wange yalimu. Museveni takaba mulimu nga takumanyi. Hirokusati ne Napoleon yatuuliranga yo wa history okuba amekamanda. Kakati today let me tell you buli former mekamanda afuuka ki afuuka minister buli yali commander wa force division yali ki yafuuka nga mekamanda okujja ko tumukunde kyekyamunyiza. Tumukunde is the best intelligence officer in Uganda. Sure. Tumukunde bamukomyewo naye Museveni ebifo yabitta advisor ni byafa nti man like me a master's degree holder nga nateeka nga amagulu mu mazama ne nti nange ndi kulevo imu ne kusasira ne buchamani kusula amazi. I will be passing a vote of confidence in my degree. Buchamani ajja kunsekera tiraba leba abo bali basoma nga ffe tuli ambona katuli kulevo emu kusula amazi.